tulina omukulu clever che obudde buno tusobodde omuzula nti tumufuna okuva ena gy'abadde atambulira eyo. Clever che buza ku bantu bakola obudde buno. Ndi musanyufu nnyo okuba ku ssaawa zino nga ndi live n'abandabe bafanzi bange. Amanya izo Mugabi Clever che musajja wa Kabaka mugoba nsonga. Omugabi nze neddira Ngabi. Mugabi Clever che. Clever che ni Muganda. Clarify that one. Is Clever che a real Muganda? Ndi Muganda. Okay. Toli musonga to batata ali bwati mama ali bwati. Aze chemayi ndi Muganda. Chemayi ndi Muganda. Amanya gange ize Muwonge Gerard. Muwonge Gerard. Ere wakaba mpita Jalamba ye Jejo. Jalamba. Clever che litula kuli nyeri. Okay. Bitambula basically musically bitambula bitejene badde tia ever since wava kusini okudda jale sofe tambula etabuno byasoka ne bitambula bubi nzine ndowooza nti bitambula bulungi naye kati bitambula bulungi okumala okusoma ku kigambo kya Katonda kwasaafu nakakadde kyekikuwa okulowooza nti byali bitambula bubi kubanga nakakati bengezaako biddamu bimusuula ebiriwo ebyo olaba nti ddala byakukozesanga ensobi byankozesanga ensobi kuba kati bwe nayambanga nga nyambanga buli omu bwe banyambanga buli omu kurani yasooka eri bwentyo bwe mbadde naye nazula nti ateeka okugaba nako oyo asaanidde si kugaba bugabi yinza okugabira ng'oyina nefuukanga ayegula gy'oli nga tekibadde n'amakulu naye okugabira oyo asaanidde kati bwensitamu nengabira atasaanidde nga mugwanga alina okugaba bugabi mbanzeeyo mubi oddayo atenye mabega wali wakulamukawo akaseera kawanvu nnyo abakulu nga SP4 yanvunakawo nangamba agenda kunoonyesa asobola kujja kumwegattako badde bakuyambyeko Clever che okujja gye wali okukomyawo nate mu bantu si bangi ali omu Yesu Kristo. Yesu yakuyambye yanyambye awo kukyojjola okukembudde ndoko semanyi ekintu ekitambudde bulala birimu processes ebintu ezembiraba nga Yesu yagamba nti tosobola kulokoka nga tozalibwa mulundi gwakubiri kyo tekisobokerako ddala so nalokokera amabega eyo nakyapangisa muzigo tinalokokera nga ndaba waliwo ebintu bitambula bulungi erinnya weeriri naye era nga bisobaka mitwalo 3 ate tezimala twalitwalakale maneja wange nga tetukyakwasaganya kati nga kyonna kyonna kivuga nzikka niraba nga tikigguka okunoonya Yesu nange okulaba nti mutuufu yeyo ndi ku kituufu nga ndaba ntandisa okukola ki okuwaguza kakuzireyo kemabega kiki ekijja Clever che wano e Kampala okutwala gye wali wawulira akaseera ako what did took you that side ndiyita eddungu mu ddungu gye wali kubanga nafunako show zange nezikuba ejjubba eyo nebitatambula bulungi promota tubuzeeko nebireyo mwezi mulamba ngenda okuddanga waliwo abazaalibwa mu muziki abapya abazze buzi omusajja aliwo ngenda okuddanga nange zigenda ku TV seziina zibakubira music mpya seziina abaana bakaba banje ambadde siri waka bwe bityo nga sinasobola kujja namukubiramu okujjako ate okutereezebwa badde wonoonese kwekudda mu ddungu kati mu kifo ky'okudda gye muli badde nina okudda wabadde wonoonese awo bifo wansanze wali obagakyawo obudde obwo kubanga kibalogeza nali muzigo ng'abaana bakuze ate nga tuli mizigo ebiri nga ndaba tekijja naye ate nga ndaba sininga ataaveewo nga n'okudduka ntegekere famire yange nga ndaba kuba nange njagala kuba ne famire tuvuddeyo tuzze Kampala Mayanja akuyise Wakaba akuyise kimu kibadde waawo connection kati buno obudde eryete wakati wo ne baganda baabo Mr. Mayanja sikumpita ate kugenda wakati mpise okugenda zinawuliranga baginandise nga calling nga ndaba naye bano abantu abangambye ebintu bimakulu byempuliro ebireeta obutakwatagana baganda bange kankyaleko nno kale ewaka owulira ne ku bazadde kuba bbanga libadde ddene nga sigendangayo
bwekitebe kyali so kati enkwatagana wakati wammwe erieta buno nange nesanze nga buli mwalina obuvunanyizibwa wamaanyi mu maka ge ne mu ngeri gyatambula nga yes kiri fine buli omu nga mukama bwamutambuza muyinza obutaddamu kulaba mukwano guli gwe twalabanga edda oluganda bakuŋŋaanya ate kind of any occasion atamuka naye nga kijjaawo omukwano gwakwagala munda yaffe nti luganda bumagala ekyo kyezuddemu ekyo ani ali ku Clever J right now wabudde bunanya kwasaganya brand ya Clever J kushinga okuba kweba kutuusa right now sawa zino empijizasi yakwasaganya era ndoza designers dawa zitambula yagambye naye Clever bire byambala binene byambi akaviri ko kamenteirize akaviri ko mukama katusigalira abanasiba akaviri nga ko kange sinagwe mvuganya kubanga eddobozi bwendimba bagamba inagwe enko akaviri njagala nsibe kafino ko kakamereka endongo gyetuliko buno netwogera ku ndongo yo kati saawa eno tuli ku project ki endongo yo wetuuse essaawa zino kaye ne musitemuli abakomezaawo ekikadde kati nakayimba nga akapya kendeese nakakola mu covid ebiseera biri nga tuyingira ebiseera bya covid bakayitawo bali kutanswaza the video is out badde nga bakubira amasimu ku Facebook ku mikutu eteyo nga bangamba akayimba kagwa pakayimba ka video katona mukisala mubagamba nti video yafulumye era ku mikutu gitaddeko nebs tujagirekawo bonna titumusolo okufuna obubaka obugirimu atugenda gi premiering olunaku olwaleero wali olimbo luliwo bali kutanswaza evidio eri out tulina olimbo olupya lubadde under mastering bagiyita tuli bulungi emirembe mingi naye ejjamangu vidio mujja bamugiraba ne audio eri mastering ate vidio yabutanswaza eri out that's how active we are. Most time kano kakaisawo mwanze ebiseera ebisinga tukigabana engaffe it is always very hard okuba nti okubye like Clever nga gwali mabegaawo you were one of the biggest artists oneno Uganda betwatwogerako ekiseera ekyo ogenda kikola otya okuzaaga amaanyi kyangu nnyo sikyasumbukana twagala okumanya ogenda kikola otya sikyasumbukana kubanga bw'obanga osembeza nannyini kutonda ggulu n'ensi eno abakusaidi yo nga kitawe kyogera naye alina kuba naffe sirabayo buganda busigadde nsiita musiisimu nensiitamu kaka naawulira nsiita busiisi kati bigenda kuba bizibu nga byami so wano ennaku nnyingi mu nsi naye essanyu wa yesu lyo liyitiridde era negoma nabo okugamba ku baganda bange bali mawulire gempulira nze bwembyewulira nze abakozi bebabewulira naye nga ndi musanyufu the music is moving I have a younger manager ategera grounds lwakwanwafu era njala mukama amweka sente atambuze ebintu bino bulungi kuba music tumupalimu message nungi nga twegomba ajje mu bantu bawulire messages ezo so nina ennyimba empya zindi mukola mu studio eziraga abantu obutukuvu tetulina kwawala okukola ekyo kyokka wala tulina okugenda mu steps zonna mpaka kutukula mukama ayagala batukuvuza kazi project zekolako ezirimu twakafulumyayo 2 ziri lumu luli out olumu luli mu studio era project tugikwatako kuba twakoma okuba omuziki nga tugamba muziki na njiri yesu yomuku pila zogenda okukwata oyinza endala yepiira yokka gyoyinza okukwatako ne Museveni nakunoonya nga takulaba nina okulowooza nti kati kapalaso muganda awaddeko bangi awadde babyani awadde abaana bato abazze bano ba skuplema bonabona abawadde collabo watyanga nawe akuwadde don't you think that it can make something manyi mu kitabo waliwo yesu yagamba nti ayita omulala namugamba kamala ogenda okusiibula abeewaabwe ate nagamba omulala namugamba mukamanyi kampite naawe namugamba ate gwe sikwetaaga kakati olwabangu palaso ngaapadde ekiro naye zinasaba dakolabwe nangamba studio emala kukubwa njala kukolera muyimba mu studio yo nga studio yaggwa amasayansi eyange ayagala production zangetwatukolera collabo yagamba njagala kukolera mu studio yo nga nkyali mubupangisa kati bwenva mubupangisa nezija ewange kwekuteekawo next project kuzimba studio ekyo nakyo kituukirire nga nfunye
studio nkole collabo ne Palaso naye pannawo ne wabanga ampadde collabo nyiza obutagikirizayo ng'agimpadde bw'atukuwa ezo tigana mpuliriza anti bwogenda kati kunya n'okula bw'aba akimpa kati ng'agamba nti keva gye nkuwa collabo mugamba nze nasooka okusaba ate studio yawedde jamututukize kitwatandika anjagala kikituukirire kuba nange nsabira nze namusaba ngayagaulane ennaku zino yaka gira tukoleyo nangao naye njagala kukolera mu studio yo production kwanze ngoma nzenzekubira kati studio ewedde I know that one will come but but now collabo yinza okufewa kenzo engeri gyensaba abasaba tebalina bwangu batwaleze n'obwangu bwengusa ku kyenjagala n'okwagala okwenina Papa, I'm not looking for big this time because God has shown me how people love me. They're asking for Chikade style. They don't ask me for the new style. That's why I'm so happy. Kubera na Yesu. Mpulira nga ndi complete kati bira bitambule. Kale bigambo bisamye Clever nga tuwuzika ku MBS TV ne ku Gloss TV obudde buno. Ebisembayo saagala kugamba n'ebisembayo wabula ebitandika. Ebitandika. Abawagizi bange abaliyo ng'oyagala Clever onyumira music we onyumira music wa Clever ekekasoyo onyumire n'enjiri y'obwakabaka bwa Katonda Yesu gyampadde anti byonna bwatu babituwa atugamba akkiriza n'abatizibwa tegumusinga oyo atakkiriza gumaze omusinga from there and then tewali kikyasinga ekyo ebirala mukama waffe yasomesa ekitabo omaze ofunamu mutukuvu n'akusomesa yennyini nanyo ekigambo n'akikusomesa omuntu ayinza obutakugusa n'olwensonga eyo okkiriza obatizibwe okuyingira mu yakitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu obanguke ekitabu obulamu butunyumire kyova olagala oluyimbalanga luyita tuli bulungi emirembe mingi lwaki watch this space for the video and audio. Yes. Kale Clever wabadde bwatyo katubate ndowooza on the next one nja kuba muzza owekyetagisa kale batadde